Jakana Nadduli ow'emyaka 35 afudde mu kiseera ekikesizza olwaleero bwe yatabuse nga amuddusa mu ddwaliro e Kasana oluvannyuma lw'okufa abatuuze n'abakulembeze ab'enjawulo beeyiye mu maka ga kitaawe Hajji Abdul Nadduli. Minisita omubeezi owa Kampala Kabuye Fatogabye olutuuse mu lumbe mu maka ga Hajji Nadduli ku kyalo Lusenke ategeeza nga pulezidenti bw'amusindise n'amulagira baleme kuziika okutuuka nga abasawo bamaze okwekebejja omulambo bazuule ekyaviiriddeko Jakana okufa. Kubanga agamba yesobola okumalawo ebingi wakati waffe ab'emikwano abaluganda famire ate naawe ng'omuzadde ate n'eggwanga okutwaliza awamu. Fatogabye ategeeza gavumenti bw'ebadde ejjanjaba Jakana okubeera yafuna akabenje. Kirungi twebaza nnyo kitaffe Hajji nti ali wamu naffe ate era neebaza nnyo ne Genosale kubanga yankwasa ssente ezibadde zijjanjaba omuntu ono mpola mpola. Hajji Nadduli atotodde obuzibu n'obulimi bwaliko n'agamba nti mukoze bubi omusajja ow'emyaka 80 okuviibwako omwana ow'emyaka 35 kyokka n'agamba nti Allah bw'ageze. Naddiika naye ate obulwadde obwasiikuusa otutaategedde bankonkonye ku ddirisa wano kiro. Zaabadde kiro 7:30 omwana najja n'atukonkona n'atugamba bannange Mukama atusaasire Mukama atusaasire ne mugamba Mukama atusaasire kiki Jakana tumututte mu ddwaliro naye abasawo batugambye nti talina layifu. Agambye nti obuzibu bwava ku mugenzi kufuna kabenje ate ne gujabagira abasikale bamukuba ne bamutwala mu kkomera gye yamala wiiki 2. Abakungubazi ab'enjawulo okuli ssente wa disitulikiti y'e Luweero Erasto Kibirango basimye omugenzi olw'ebyo byasobodde okukola ng'akyali mulamu. Yali ayogera ku mirembe gy'ekinaana katubadde tuzaawo omwana we nze Nadduli akaddiye omwana abadde addawo n'ekyaki kyakabi. Oluvannyuma abakungubazi bagenze ku kyalo Kaddunda mu ggombolola y'Ekapeeka gyaziikiddwa. Eno bamasheeya ab'enjawulo nga bakulembeddwamu Sheikh Anas Ssesimba basaasidde Nadduli olw'okufiira omwana we. Saba Katonda mu nzaawo byonna agumye taata Hajji Nadduli Mungu akkirize nti Katonda omwana yamuwa amugyeko alhamdulillah basigaza tekuli buno obulamu bw'ensi illa hayatul burur obulamu bwa kiguumaaza ffenna bwe tugenda okubeera nga tuleka. Obulango okwogera kukyagenda mu maaso wabaddewo okulwanagana nga bannakibiina kya NUP balumiriza munna NRM Sam Majambere okubagaana okwogera. Abakungubazi babunye emiwabo ng'obutebe n'emizindaalo bibadde bifuuse byakulwanyisa. Oluvannyuma embeereze mu nteeko enteekateeka z'okuziika ne zigenda mu maaso ng'omukungubazi omukulu abadde minisita omubeezi owa Kampala Kabuye Fatogabye yeetisse obubaka bwa pulezidenti. Abalwanyi mubeere nga bagumiikiriza ate n'okwegendereza mu budde obumu n'obutamala gafulumya gyetutakakasizza. Asabye abafamire okubeera bakaka mu kaseera kano akazibu ke bayitamu. Bazi mwenna okusabira ennyo Hajji ate awamu n'omugenzi naye naddala famire okugisaba esigale nga nzikakkamu. Asibye n'abantu okwekuuma obulwadde bwa Ebola obwayingidde ekibuga Kampala. Kibannange Ebola alabika ayingidde mu kibuga era n'atusaba tufube nnyo okulaba nti tulwanyisa obulwadde obwo nga bwe tubadde tulwanyisa endwadde endala. Ali akyagaba nnamwandu wa Jakana ayogedde kufa kwa bbaabwe. Aksidenti ne mujjanjaba emyezi ndozanga 6 ne bamuzabunya ekyo nera abadde awonye. Pulezidenti awaddeyo amabugo ga bukadde 10 era n'asaba Katonda agumye famire. Era ebisinga obungi nti obitegeera bulungi ebyammwe mujja bimaliriza kubanga mulina bye mwatandika ebitannafuuka. Omulambo gwa Jakana guleeteddwa okuva emulago gye gwatwalidde okwekebejjebwa okuziikibwa ku bijja bya bajjajjaabe. Allahu Akbar. Masitula Navuga yakusekedde Gwino ku Bukedde TV.